twabasuubiza nti tugenda baletera abantu abakenkufu, abantu abasukkulumye, abantu abayivu mu nsonga z'ebifaananyi ne photography. Ku mulundi guno namwana mulenzi muvubuka muto naye yeekoledde oba yeegulidde obuganzi mu nsonga y'ebifaananyi. Nze MC Bovian ne munnange ono nange MC Nassa biduluza weewaawo. Amanya nze Kivumbi Fred okuva wano ku Fab Studios. Omuntu afumiitiriza kya waba nga yeteekerateekera okukyuzinga photographer gwagenda okukozesa kuki ku mukolo gwe. Ensonga nnyingiko naye ensonga ekulemberera ddala ya budget. Budget olina ya ssente mmeka? Gwe oba okola omukolo gwo okusuubira kuteekamu ssente mmeka mu bifaananyi? Kuba abebifaananyi bano tugabanyiziddwamu oba tuli classified ebiti ebyenjawulo. Waliwo abali high end, waliwo abali moderate, tulinawo ne ba beginners photographers. Kati abantu abo bonna bakyajinga ssente okusinziira nga bwe babeera wali ku level yaabwe. So budget ematabirenga kikulu kulaba nga omuntu alonda ebifaananyi ebyenjawulo. Ekirala nsonga ki okwongerera okwemphasizinga? Nsonga ki omuntu egyatunuulira n'agamba nti bwe mba nonda photographer oba omukubi w'ebifaananyi kino kyentunuulira ng'ogyeko budget nti agwa mu kasente bwe kati katugamba ayina ssente buli kimu akirina ki ekirala kyentunuulidde oyo yali eyatulaba? Kiramu kyentunuulidde tulinamu experience, obukugu, obumanyirivu tulina abakubi b'ebifaananyi ababikubye emyaka 10-15. Enkola ye ey'emirimu teyinza kwenkanankana y'abifaananyi abikubidde emyaka 2. Kituufu. Ensonga endala gye twandigenzeeko omuntu gye yandibadde awa amakulu tanalonda wa bifaananyi yandibadde location. Location y'oweebifaananyi ebifaananyi ono gw'ogenda okukozesa asangibwawo. Omulembe guno bwe guzze gu-evolvinga oba guzze gukyuka tufunye location za mirundi ebiri. Tulina physical address, tulina digital address. Company ezimu ziri digital, zirina offices ziri physical. Then company endala zirina location eri physical, oba asangibwa Makindye oba Najjeera oba kati tekyandibadde kirungi kuba wa bifaananyi mulimu atutegedde waakolera watuufu. Ate kati bano abatambuze nga talina waabeera ati abe twogerako ko ebifaananyi ali digital ajja kugamba nze nkola online website yange eri bweti era naye banga office kuba naye abagikyalira bangi. Kituufu. Abeera abalina repetition. Ennaku zino bw'ohayalinga ow'ebifaananyi oba bw'opangisa ow'ebifaananyi tulina limitation oba tulina okwakuza obutateekawo ate nga bwetaaga okubeerawo okugeza baani abajja ku mukolo. Kuba opangisa ow'ebifaananyi tugeze Fab omutimbi gwawadde okujja okutimbira naye ng'alina ow'ebifaananyi bye agenda okukuba decoration ambamanyi ate waliwo nabo ku kyalo kita papalazi agenda kujja kuba ebifaananyi ba freelancer. Kati omukolo guli organized omuteeketeeka omulungi abantu abamu tebakkirizibwa. Tumanya nti ono wabifaananyi aba wabifaananyi, tumanya nti ono akuba wa decoration tumanya nti ali mukuba wa decoration. Kati ekifaananyi kyonna singa tukiraba nga kitambula ku social media bamanya abantu abakuba tinaliyo ne gundi. Kale weebale nnyo Fab, tweyanziza nnyo tweyanzeege tukyali ku programu manya emikolo nga ku mulundi guno tukuleetedde Fab atunyonyoddde ebintu wammanga nti gwe wenna eyeteekateeka okukyuzinga photographer biki by'olina okuba ng'okonsidalinga ng'okyuzinga photographer